Muzeyi akalulu omwana w'ekifo by the whole nakwolwo asowa okajukira bulungi muzeyi akalulu muzeyi namuyita namuwa muzeyi. From that day twali so proud of this nigga and tugenda okulaba nga atakyusiza buddemu NRM agenze kenda agenze ifa abantu abamugoberera wabula out of the blue tubadde tumanyi Ronald Mayinja yasirika. Yes. Chichi lwaki onnemera munyo wabula atugenza okulaba nga olunaku olwaleero oyinze ate okwogera ku muntu kuba musango kale genda maaso atugenza okulaba nga olunaku olwaleero omwami Ronald Mayinja avuddeyo nasobola okuba nga atagamba nti ayagala kukikirira abantu abayimbi ba band mu uma. Ennaku zino abaana badde besimbawo ndowooza Ronald Mayinja agamba lwaki obwana obutobutulwa obutulu yake sappe nze Ronald Mayinja yimba muzeeyi akalulu poza abadde ayina band abadde ayina ekibiina kya band kyabadde creating zira I think badde be organize kyebali bakoze gye buvuddeko yes I think yeah power people bichi all for peace for all abyo byali byabifuza nga tanega tanakwenaale mbadde manyi ebandi yakola band beteekateeka nga the band ibaddengawo kalenda nedda as bonna abayimba bad music babadde bayina already arrangement it's a micro unity yaabwe boba era abadde mukulembeze nga bwe munaaba nti abayimba R&B before going to baali already bo beeteeseteese nga balina obukulembeze Jenkins so kati so it was easy for him to be fronted okubeera nga so ndowooza bw'atunuliddemu bw'omumirawo n'akubaako omunagenda olaba nga ye muntu agenda osobola okulembera abantu bano era n'avaayo wabula ate ne Tonix talulekedde mwana agambye ekya secretary nja kukyetwalira pozi secretary si abadde Big guy si abadde secretary tojukira mbya ondika leta nga goba munne nga we batyo bakola so Tonix agala kifo kya big guy very okay yagenzo laba nga ebadde otakikola bulungi ate dictatorship is not like allowed so yasaze wajje ebintu abyekwatiremu asobola kubanga atabitambuza okay Ronald Mayinja hereby declare Ronald Mayinja duly nominated as a candidate to contest for election as band representative. Band music kuva dandoze yomu ku bika bya band byasooka wano era nga kyekika ky'ennyimba n'olwekyo nja kulwana nnyo okulaba nti band music agenda mu maaso n'okusinga waali abadde waggulu naye ati twagala abeere waggulu mu bukulembeze obulungi obwa wuma kwenyendo okuba nti mukiikirira abayimbi ba band music bonna se band music ndowooza tujja kutunula nnyo mu message then tulabe nnyo ebyuma ebikozesebwa kuba tuba tetubirina tulaba ate ne vidiyo zizaffe okuba nti sobola okuvuganya n'ezo eziri katale k'ensi yonna kuba nazo zibaddeko wansi ebintu ebimu kubyengenda okulwanira nga tuli kuwuma kulaba nti abantu abo bafunirwa equipment ennungi obukulembeze obubaddewo sijja kugamba nti kino bakiri wabula ekiseera kituuse butuusi kisanja ne kiggwako ate kira ne kijja mbeebaza olwekyo kibakozeeko ne batutuusa bye batutuusizza ate n'abalala tutandikira awo ekyo kyekibadde kisse music ndowooza nga tubyesamba nnyo ate ne tudde ebbali ne tucomplaininga nagenze okulaba nga ndi omu era kuba complaininga naye nga sirina kyenkozeewo mpoza band music copyright law biki naye nga ate akakiiko akaali badde kavuga ebintu ebyo ate sikaliimu sikeyunira naye nga ndowooza ate wano ndi musobya okusitukiramu leero omulembe guno nja kukitwala tukkirize gwe abavubuka tukikkirize nti abavubuka ate bakoze bubi bwe bakulembera ne tutusaayo omuvubuka nga naffe eno gye tuli suubira we tubakwasizaako tekiba kibi tumugambi agatte Tonix ali Okay. Wabula ate n'omukulu Tonix Jackson wamulabye. Yeah, Tonix naye yeesimbyewo. I think so ketufunire ddala Tonix Betty naye nga afunye obwa secretary. So first of all I'm liking abayimbi involvement y'abayimbi. It is encouraging to okola nti ku mulundi guno amalala tugatadde ebbali and you've taken on the mantle. Okitegeera bagala gezesa balabe ekiva. Naye tumujje